Olunaku olw'eggulo abakkiriza okuva mu bitundu by'eggwanga lino eby'enjawulo kw'ossa n'abo abavudde mu mawanga amalala agatulinaanye beetabye mu bikujjuko by'okujjukira abajulizi ba Uganda abattibwa ku biragiro bya Ssekabaka Daniel Basamulekere Mwango II Mukasa nga bano yabalanga kumujeemera. Enkumi n'enkumi z'abantu beeyiye mu kifo kino nga mwe mwabadde n'abaana abato wabula ebyembi abawera ddala 38 baabuze ku bazadde baabwe nga bino byanjuddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga bw'abadde ayogerako ne bannamawulire abamusanze ku kitebe kya poliisi Naggulu. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire Enanga asiimye ab'ebitongole by'ebyokwerinda byonna abakoze ekisoboka okulaba nga abalamazi bakuumibwa bulungi ng'ategeezezza nti ku kiggwa ky'abajulizi Abakatuliki wabaddeyo abantu abali wakati w'obukadde 2.5 n'obukadde 3 ng'ate bo Abakristaayo babadde wakati w'emitwalo 7 n'akakadde kamu. Ku ludda lw'ekiggwa eky'Abakatuliki e Namugongo namungi w'omuntu yadde wakati w'obukadde 2.5 n'obukadde 3 ate ku sayidi ey'aba Protestant e Nakiyanja abantu babadde wakati w'emitwalo kutandikira 7-8 mpaka kumpi kakadde kamu then emitwalo nga 3 wali ku Mamre Prayer Center. So ndowooza olaba omuwendo ogwo ogw'abantu abasukka kumpi obukadde 3.5. Enanga ategeezezza nti obuzzi bw'emisango ku mulundi guno tebweyolese nnyo era n'asiima abakulembeze ba munisipaali y'Ekira abakoze obutaweera okulaba nga abalamazi bakuumibwa. Abakulembeze ab'ebitongole ebikuumaddembe bavuddeyo n'okwebaza nga balese kwebaza yenna basobole okwebaza abasirikale n'abapoliisi abakoze omulimu omulungi awamu n'abakessi ne bambega ogw'okulaba nga abanyweza ebyokwerinda n'obukuumi ku lunaku lw'abajulizi mu biggwa eby'e Namugongo, Nakiyanja ne wali ku Mamre Prayer Center. Agamba nti abo abatono abakwatiddwa be baba abadde banyakula amasimu ku bantu abasika obusawo n'abalala abadde beefudde abasawo n'ekigendererwa eky'okubba abalamazi nga kw'otadde n'abo abadde beefudde ab'ebyokwerinda. Emisango egyadde gyetooloolerwa ku okubba amasimu, obusawo bw'abakyala, abasazi b'ensawo mulimu 22 abasangiddwa nga bafuweeta enjaaye olwadde abadde bagezaako okwerimbikiriza nga abasawo n'ekigendererwa eky'okufera abalamazi. Mulimu n'abadde beerimbikiriza nga balaga nti banna security ekitali kituufu. Ayogedde ku baana abawera ddala 38 ababuze ku bazadde baabwe kyokka nga 29 bamaze ne bazuula abazadde baabwe nga mu kiseera kino bakyatubidde n'abaana 9 nga bano bakuumibwa mu kifo ekimanyiddwa nga Family Center Namugongo. Abaana ababuze naye nga abasinga bazadde baabwe twasobodde okubazuula ne tubakwasa bazadde baabwe. 29 ku bo twasobodde okuzuula abannyaabwe ate abalala 9 abawala 3 n'abalenzi 6 bakyali awo ku ka Family Center. Omwogezi w'ekitongole kya poliisi eky'ebidduka ASP Michael Kananura ayogedde ku by'entambula by'agamba nti byabadde birungi ng'okuviira ddala abalamazi lwe batandika okutambula nga boolekera e Namugongo batono abaakosebwa. Uganda Martyrs Day celebrations were peaceful with no major incident registered all through. We thank the general public for the discipline and patience exhibited before, during and after the celebrations. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.